nga temunnajaganya nnyo ku lwa diguli ya bufere musooke mukwatemu. Mwami Bobi Wine atunnyonnyola ekyamugobya ku Harvard University mu America gye yatugamba nti akola diguli ye mateeka. Asooka atunnyonnyola awo. Bino ebya Cavendish tugenda kujja luvannyuma kuba ebya Uganda buli kimu kisoboka. Naye nze ku likodizi ze nnina ne information gye nnina baamukwata akukuta n'omuyizi ng'amutuulira ebibuuzo ne bamugoba. Kyova olaba akugamba nti mu Uganda temuli system ekola. Amateeka akugamba yagakoledde mu Uganda ali mu struggle naye asobodde okuconcentratinga n'ayita amateeka mu Uganda. Nze nkimanyi mwe abasomyeko ne mugenda ku university mu bino mubimanyi. Kasitoba ng'olinamu essente kosi waakaba mukola ne lekikyala Makisa akuwaza ssente. Ebyo mubimanyi n'abaana abawala mumanyi ekibayisaawo. So gano temulabanga mawulire. Kati question yaffe eri wano. Kuba omukulu ono yatunnyonnyolako nti ali ku Harvard akola lo diguli mateeka. Naye bangi mwenna temwategeera yaseeseetuka yaati atajje mu Uganda. Mu struggle mu Uganda bleeding ate na concentrating n'akola amateeka. Ekyo mwenna temwandyebuuziza kye kyamugobya ku Harvard. Ye yasasula ne tuition owa semester number. Kye kyamugobyayo. Bamugoba tayinza na kulinnya ku boundaries za Harvard mu America. Kumukwata na muyizi ng'akukuta naye amuwadde omusimbi bribe. Ng'amuwadde omusimbi omuyitirivu amutuulire empapula, amutuulire ebigezo. Era omukulu ne bamugoba. Kwe kujja wano afune kanve simanyika Cavendish. Kati so tetwewuunya bino ebya Uganda. Even a fool can hold a master degree, can hold a diploma, can hold a bachelor's. Wano wosanga badokita nga tamanyi kukuba mpiso. Kati tugenda kwewuunya nnyo kuba na lawyer atamanyi buyeekera. Lawyer alonda leader of opposition ate nakugamba nti ye president wa Uganda. Kati tibigenda kutwewuunyisa eno Uganda gye tulina badokita nga tamanyi nawe bakwata mpiso. Kati kijja kutwewuunyisa kuba na lawyer atamanyi physical policy. Kijja kutwewuunyisa nnyo. Ebyawano bisoboka kasitoba amu n'akantu mu nsawo. Omukulu oyo tayinza kutuwa attendance list ye. Tayinza kutuwa attendance records. Era singa batuwane ku mpapula ezajjuza ebibuuzo ojja kulaba ng'emikono gyawukana nnyo n'egigye. Nze ekyo nkimanyi. Nkimanyi nti guno muzannyo. Kubanga ku Harvard baamusenza kati era kataba mukwate. Bobi Wine bali bagenda ku arrestingira mu America. That conspiracy and bribe bakutuulira ebibuuzo. Kubanza nkimanyi omutwe gwo teguyinza kuyita mateeka. Nenga congratulations fete tukiinaako buzibu Uganda twagimanyiira. Si gwe oyo agenda okusooka eyeyita omuyeekera nga tolina wadde akasaale. Siyegwe wano tulinawo ne baddokita nga tamanyi kuba mpiso obyebyo bya Uganda twabimanyiira. Tamuyomba nnyo omusajja mu mubuuza gye yasooka okutugamba ku Harvard gye yali akolera law gye yali akola degree byabaaki. Bwemba temusobola kumubuuza then temundeekaanira. Wama yagala okugenda ebweru ku noti 7 nya noti 67 26 84 sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Beetaaga abawala n'abalenzi kukola mu ggwanga lya Kuwait. Salale milioni 1.5 abakirina, milioni 2 bawaita ne bawaitress mujje interviews zigenda mu maaso. Ino kubanga oli myaka 21 paka ku myaka 38 bakusuza bakulisa atera bakujjanjaba. Ku noti 7 mukaganya 17 45 27 ojja kuba bafuna buterebu abastaff ba Uganda Limited akasente ko noteekamu nga visa kuli mu ngalo. Naye nga congratulations my brother nze manyi nti obufere wano buyisaawo mangu era bw'obaamu n'akasente ebintu biggwa mangu n'ebyakulemerera ku Harvard. Ekyo nkimanyi. Zaayo akatambi ne biwannyonnyola bana Uganda n'ebifaananyi bye batulaga nti oli mu kirasiro mu Harvard. You man, they are going to arrest you.